Ndi fiti bili bitya bwa. Ulambu gamba. Ulambu buli best. Yeah man. Best kali tuli kuki olwaleero. Tuli kuki? Tulizana. Siwe tuli? Tulizana. Ngenaku z'omwezi 22. Tuyisa abantu baffe bonna wano we tuli wennyini ku Chunchuzi Auto Spa opposite Millennium Hotel bayitawo kapande k'abasiraamu abantu bezzana. We tuli ngenaku z'omwezi 22 ye Saturday eno mu Best of Young Mulo. Best of Young Mulo. Abantu abadde beebuuza nga togiranze nnyo kimala. Abantu banajja abamalayo. Sigiranze nnyo kimala nti sirese bulango ku TV. Anti no twagambye nti kintu kya waka. Saakoze concert nti ndi Lugogo. Naye nagambye abantu bawaka kitegeeza abantu bawano bammanyi nga sinaba na kuyimba. Kitegeeza nti akalango tebagala nakalaba ku TV kasita bagamba nti Mula n'abaawo wano. They will come and attend. Ye by the way nekira kyenjagala obuke. Tiketi already bakyali baffe baziguze dda abasinga mwana kati. Kyogeza kungamba nti abantu sibakujja nga ate tiketi ziggwawo eno mbasi baguze da tiketi. Tiketi zituweddeko nsigazo bakatabo nga kamu. Za sente mmeka ayeyo muda naye bakyali baffe batusupportinze ab'Ebulaaya nga ye talina na tiketi gyazitwala wabula nga asupportinga be baziguze okusinga namba ennyingi. Okoze kolabo n'abayimbi bangi nnyo abantu abasuubire nga n'asinga obudde buno gwakasembayo Alien Skin. Of course abayimbi bakyali bange bonna bansuubiza okumperekerako kyovola bannateekawo evako lino nti bakyali bange mikwano gyange they will be part of this kubanga this is the Best of Young Mulo ne ba bestibe bakyali be babanga bagenda kuwerekerako nga bwogambye tolowooza nti n'ekifo kitono tekisobola kuba kitono kubanga si concert ate omuntu gwe ate muyo mungambye saala nze okategeddaako kitegeeza nti mpise bantu ba ku kyalo kyange bantu bannamasuba ndejje wano nti siise bantu bakuva Lugogo oba bantu bagenda kuva wawa you understand tuyise bantu bamu area muno area yaffe we tukulidde bantu bennamasuba abantu b'Esseguku abantu bezzana pozi bakyali bafe abasazeewo tusupportinga nga si ba mu kitundu muno abo bo twabawelo kaminze kubanga tuyina emikwano mingi gyo Uganda yonna era bakyali bafe abasazeewo tubeeramu nabo bagenda kujja yadde bagenda kuva mu bitundu ebyo ebyagundi ekifo lwaki si kitono nti kabasooke bajjulewo tusokerawo obutone bwakyo katuleme kipima nga tebannajja. Omuntu ajja kwebuuza nti nno amasanyalaze Alien ge gakuwadde obuvumu otegeke ekivulu because all along badde beebuuza concert yo nga tebagiraba wamaze kukola collabo na Alien concert n'ogireeta. Bwoto gwe bw'okiraba abantu be bagikirabira be bakiraba. Okay kakati Alien kyali wange era tuyina collaboration 2 kati. Bobby Wine kyali wange yadde collaboration tetunagita. Navio kyali wange collaboration twagita dda. Bakyali bange bangi nnyo abayimbi you know zizabafana tugenda kutakunjani naye ali part of this nti si muyimbi omunga gobogambye nti Alien nti yali wano yekka. Abayimbi bonna bakyali bange bagenda kubeerawo 5 yaman nti Alien naye ali part of bakyali bange yaman bade sagana bali babuuse maaso abalala anti gwe wakasembayo ate ovudde buno bagamba abantu nti yalina amasannyalaze kati ne beebuuza yakuleetedde ekyo oteekawo concert. Sitegedde kyogezaako gamba nti yalina amasannyalaze yalina n'agange yalina n'agago yalina obudde buno yalina amasannyalaze amaze kukola naye luyimba uliriza namaze kukola naye luyimba abantu bebagamba abantu bogamba boy kubanga nze kakati nze Alien yanfata ne tukola oluyimba saagenda mu studio ye tokijjukira oluyimba twalukola mabega nti yajja ne mu studio eyewaffe yavuga zugu n'ava emakindi empaka ku Ntebe Road najja ne agaga ekitegeeza ga musika kakati njagala obeeraawo nga naawe ka credit toka malaawo bumazi nti nze sinagenda kufanigo ntukole luyimba okitegedde yamani naye ate yajja ne tukola oluyimba kitegeeza atuwa respect ng'abantu era nange kyekyamunjagaza nagamba kyali ono ayinawo kyali mupya agaba respect eri abasajja ababadde mu system okategeddaako era namwagala nnyo ne ngamba dogo katulimuleeteremu kubanga alina okuvimba ffe twavimba dda mwana lwaki tetwagaliza badogo kuvimba nga bakajja lwaki ogamba nti no
ntunuulidde masannyalaze ge nga nze nakuba emyaka 10 egiyise ng'abawagizi abandi abaali tebamulabangako era nga tebamumanyi. Lwaki oba ogamba nti masannyalaze yamutoolera Akaliro? Nze namuwa support ffe gye baatuma. Nze bwe nali nfuuka celebrity nayagalako okuyimba ne ba Bobi Wine, nenjagala okuyimba ne ba Kamiri, nenjagala okuyimba n'abanene abaaliwo, tebampa chance. Naye nze Dogo bwe yajja namugamba show tumayuke boy vimba, okategedde kwagaliza boy nze kye nazannya. Ezalawo ebiseera biri byali lingi nnyo to that extent. Oli oyimba ate nga tosobola ddiraba. Abantu baali balisirikira nga tebali tukuba naye nga weeriri nga omuntu akuzalawa naye nga taagala kubuusa. Wabula nga bw'ojja wano mu bwe kituuka mu kyokkola collaboration n'omugamba hey blood mane nsaba tukoleyo eŋŋoma mwana mpa chance ye ng'ate yo time ebula. You get neze alien twesanga omulundi ogwo mu night twali tugenze kulaba bikonde bya muto wange waliko brigato nangamba 5 mpaka namba kombadde nkunoonya mwana biki gayenkera akererawo najja ku studio tukola oluyimba kitegeeza nti yali ayagala ng'era akiraba kyabala era temumulaba awo ne muloza mbu aliwo fonna azenga abala buli kyakola era ali awo lwakuba effort ye nti abadde amanyi yandibadde anoonya abayimbi abalala bonna ekyamunoonya essanze era yali alina kyandabamu kubanga era yandibadde kala agende wa Kamiri oba agende wani naye yagamba kanoonye Mulo nga naye alina kyandabamu ng'omuntu yaman. Biseera bwe mwakubiranga nammwe baabawa ebbanga kyova olaba nkugambye nti tuli mu lutalo olw'okudifendinga abaana abo abaakajja nti tetwagala babayise mu ngeri gye baatuyisaamu ffe. Ffe tetwafuna chansi bayimbi babaddewo tuteerayo bango ng'oli abadde alinamu erinnya n'akuteerayo ebbango nti n'ayongera kukuvimbisa naye ffe tusazeewo bano baddoga abajja katubavimbise ekiba kibe. Yaman. Ng'oggyeko Alien Skin olinayo abaana abato abajja balaba osazeewo okuyambako? Of course ndi mu kuleeta Ambroy leeta Price Teba tujja namayuse gwe sikulabanga nako my bro tujja namayuse ngenda kuluta oluyimba era oluva mu Young Mulo best of Young Mulo ngenda kuluta oluyimba oluyita namayuse mulimu Price Teba ne Ambroy mwana asibuka nambalala eyo so twagalize baddoga abajja bavimbe mwana akavimbo tetulina gye tukatwala nti gwe bw'ofoofa nako. Lwaki tebayagalizanga bali abaasookawo baali simanyi osanga ensi yali greedy nga ne baliida bali greedy nga beekoppa bwe batyo naye ffe kati tukyusizaamu kubanga omulembe gwakyuse yaman. Okay. Twogere ku butakkaanya bwo ne federation ng'ate obudde buno federation yankizo nnyo mu kupromotingirako abayimbi okufuna abantu tebagenda kudi campaigning ekivulu kyo bwe baba bagenda kidi campaigninga batandike naye nze mbadde nsuubira nti bagenda campaigning abantu okujja okumpagira tekyetaka kubanga ndi mu federation. Wayogeddeko n'abakulu abagitwala that is President Eddie Kenzo mbalinze bankubira amazimu.